Bannayuganda mwenna abatambula naffe okutandika twatandika omulamwa guno gwa bakadogo tubeebaza. Nze kyamaani wa bakadogo mu Uganda neeyama okuba kyamaani waabwe lwa nsonga emu nti President Museveni baamulimba mbu twafa, ate ne wabaawo abamu abaddeyo ne basoma, ne wabaawo abamu abaasigala ku ntalo. Gutali musango gwaffe, omusango gwaffe tetulina we gutali kubanga President Museveni message yaliwo, all Kadogos must go back for studies. Yali ame command ebiseera ebyo yali Eritumwine, yali chief of staff yali Nanyumba, Sam Nanyumba, ndoza yali musajja musoga, yali twamusanga mu magigana agali agatasula njala. Kwegamba eyasooka okubeera mu ssomero eryo ng'omukama waali yali Afande Katimbo, simanyi sebo ba wayogeddeko naye oba si ekyo mulwadde kubanga mukyala we nayogedde naye naŋŋamba tetumanyi oba naasobola naye kuba ye muntu yandibadde atuwa ekifaananyi ekituufu. N'Afande Nalumoso simanyi wagyali kubanga Afande Ndema ye yali mu magye ga Amini, be basajja be twasanga wano mu magye gano, naye ne bamuteekayo ate naye yakola zonto we mu ssomero eryo. Era bingi bakadogo be bamanyi ku Ndema, abaana be yagoba kubanga ne Bukenya ne Katenda amwevuma. Owulidde omuntu yayamba essomero ate n'amuteeka mu kkomera. Kati abaana babeera frustrated bato, abamu bali bayiza okunywa enjaga, abamu batandika okugenda ku bawala balaba nti nabo kyabbeeyi okwebala n'omuwala ate mwana muto. Kwegate waliwo counseling yemala. Kadogo eyo gye mulaba yalimu ebizibu bingi, ate siga nti nno ffeffe aboogera nti tuffe twataasoma. Bodyguard wa Afande Muzeeyi Sergeant Kayanja teyasoma, yakoba mu P4. Abaana abaakuuma General Kaine Rugaba ng'asoma ku parent kati Lohana saa zino. Abaana abo naye baakuŋŋaanya abaana 30, omwali Serwadda, omwali Afande Binaayiisa ye yayambibwa n'afuuka kapiteeni yawumula juzi, n'abalala bamatovu, waliwo Matovu Akimu, waliwo Matovu kati alina RDC Nakasongole eyo. Abaana bonna mugende mulabe YouTube ya birthday ya Afande Kaine Rugaba nga alina emyaka 12. Abakadogo mulaba Muzeeyi yali abwa keke ne soda. Aba baana bano tebaasoma. Kati weebuuza, kitegeeza ffe twali ku ntalo, abali bakuma Kaine Rugaba tebaasoma, ye kati general. Naye abaana ba sergeant, bakopolo, bakolokolo na wano wonna zibookyezza. Wonna wakyusa, waliwo ekiddugavu n'omubuuza nti ate munaffe tukula, ffe baatuteeka ebbali. Ne kati weewuunya, ndowooza General Afande Kaine Rugaba gojja okukuza abaana abo. N'olwekyo mukulu Kisubi ekintu ekyo kikulumya omutwe, gw'ogwo ogukoze, nze ogwange nange ngukoze. Esaazi n'otuga nti tuleke chapter y'abakadogo tugende ku chapter endala tusobola okukireka, naye Uganda etegedde nti bakadogo baakola kubanga nze ndaba ennamba esinga ey'abantu batusaasira. Abamu basazeewo so tutekewo na account number, naye tutunatuuka kugamba tekawo account number wa President Museveni mugamba nti twalwawo. President Museveni akyaliwo. President Museveni yatumanyi, si General Mbadi, si General Rweru, si General ani tugamba General Kayanja, kubanga abo abantu bazze nga ffe twayingira dda amagye era batuyita basiniya. Bo basiniya mu ranks, ffe tuli basiniya mu buyeekera n'okubeera amagye. N'olwekyo ensonga y'abakadogo is only one person who can solve it. General Museveni Kaguta yatumanyi, yatuwa erinnya ly'abakomando. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka, ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abakazi otebye mubende sebo juzi tufiiddwayo omwana Katungi lakwena yamukuba okulune kutukako abadde emubende okuva 98, naye okugulu okwo kansa yakukutte era yaziikiddwawo side ze Bukalasa, yafudde. Kasirivu naye avunda. Omuzira Kisaye naali eyo ng'asobola okulaba Kasirivu n'amuyamba. Kati twekubira mulanga nga baganda kwerwanako. Kasirivu avundira mu nnyumba. Teri mukulu n'omu yavuddeyo, obutambi baabulaba, naye teri mukulu ayinza kuvayo n'agala lwaki tuyamba mwana oyo. Tumutwale Nakasero. Kubanga Nakasero mbonye bwenjoga eddwaliro lya Mbonye liri Nakasero imulaba. Naye liriko chapter number, clip number. Naye baafande Kulaije, baafande Mbadi, afande Sale. Wabanga ddala Kasirivu yaliwo nga bakutunga n'obuso n'ebibo. Ng'okimanyi nti Kasirivu baakubeerawo.
afaza tuma MOA wagende wali munonye jito bakisubi tujeyo omwantu muteke nakasero wano Sergeant Kazungu yali driver wa Rwejema yali agenda kufanga embwa banga paka ne bakube simu mutwaye nakasero yafuya nakasero kakati fe bajita wantu ogera ne tuyinza okufanga embwa kubanga sirivu kikwewunyisa wakyana mugumu yaliko na afande Sale Bukalabi abadde bodyguard wa afande Sale kakati wa bodyguard wa afande Sale imagine RO0016 avundira mu nyumba olwafe bajita President Museveni byasubiza myaka 2 tetulabanga kantu konna naye kasirivu nsaba afande Sale kubanga tusigaza gwe afande Jola Mugume tusigaza gwe afande Muzeyi Museveni tusigaza gwe afande Jim Mwezi afande Kaindo Tafire gwe wali political commissar wa Fesebo tubamanyi naye Musebo mulinga abantu ejjako lwache mutuyambe Museveni sayo okutuyamba mulanka muzireke naye mu bizu bye tuyina abana baffe ne batasoma ne tupangise nyumba lumu emu abantu ne tulwala bannaffe ne bafanga embwa kakati twalina mmwe katukabirani olidde nechi ekyo kya kasirivu juzi yankubidde sinanga jita hata kitu kidogo hakuna ya kusaidia mimi mudomo yuko kafu kati nenga jita musoke gwosaba nange ndi lukebe ngategeza ki mu Uganda tinakufuna yakantu akatono kuba twaga ntumulambulako mbuti twaddayo kugananga kinkwasa ensonyi ntambuze ebigere ngende kagome katoke wali n'omugati sigwina gwa 15 tujja kubana omulanga tutwaga nnyo kusabiriza twaga tuberenga babega guno omulamo gwa bakadogo tuli bubi yetwaga tuberenga ate basabirizi nnyo naye abakulu b'amaje munnamwe bwatuka ekizibu muleme kufa ku ba generals bokka omwana oyo yakola is a lieutenant is an officer among the historicals of NRA kubanga baba yaliwo Bukalabi nga batunga afande Sale nga nafande Sale okimanyi ku mubiri gwe kuliko obuso bwakiza Besigye kuliko etafali lya kasirivu kubanga wali gwe Apollo Marufu afande Julius Saine afande Tumukunde ndoza naye kugulu mukulaba ainenga tobiri ainenga temutuka ainenga tendala ennene n'abalala mbasaba nkuba mulanga gye muli buli amanya afande kasirivu Kalifani yaingira cyana mugumu muveyo boma tebusobola kutuukayo mukulu kisubi wali ajja gamba jita jangu General Gundi agambye kasirivu aba mutwale mu ddwaliro olide kitono nnyo bino ebintu byanse bya kufa kuleka nolwekyo lwaki tagende mbuya lwaki tagende bombo ebombo bamugobayo ate mbuya eddwaliro ly'embuya bakyalizimba buzimbi ya East Africa terina bakungu naye ku kitu kyombuze kya bakuzeemu bubi bannangere kambabule kamera eno mugiraba fe bajita sigamba nti kunzira mbubi naye nabo bemulugunya okwemulugunya kujja kubeerawo naye osanga balabanga bakadogo abamu ababa fake bino byetwogera wano njera kambabulire omuntu abadde mu maje naye bw'omuga nti jangu wano ku kamera oyogere bino tasobola kubyogera omwaga abajja kunzita omwagamba nze jita ebyo bya kulayije kyovula banafande kulaje olusi bamukubamu ebituli ne bamugana yafande kulaje byoyogera obitegeera oba afande kulaje taberangako mu kibinja neki abadde mwogezi wa maje nze okusinza ebbanja lye mumalidde va mu PPU najja mu media kakati ebimu byayogera bya battalions ebikwata ku maje kitugumu wa bisoma mu messages ya media olusi abifuna bamuga agendo yogere bino tajja kumanya kintu kiva amudati kati bajita abali ku ground fa tuyinza okwogera tugamba wano naliwo naye yenga yakifuna ku message n'akyogera kakati abaana abo bambi tobanenya abaana bakuze bali bato ekisooka batutiisa nnyo don't talk that is classified information kati abaana babera mu kutya era abo abaana bebaza nnyo jita bebaza nnyo kisubi nembaga please you come and talk kati chichi mukyatya ki olidde ne bagamba katugende abambajje ne kamera wano nga yana kaba maziga atyaga mbo bangenda kwogera ki oba tamanyi ensi yonna emulaba olidde nolwekyo abaana abasirikale abaana abali bakadogo ebingi bye bamanyi abantu abamu babyogera balowooza bya bulimba byaliyo kubanga abaana bali practical and theory kati yawulawo n'omuntu abadde mu office okuba kyenda mukaaga ng'awulira buwulizi mbo batukubye ekacumbala era kwe nasime yatuuse magamaga yenge ebyasoma mu mawulire
olide President Museveni ali well informed lwaki one thing basiginola abe bafuna information zonna okuva waje bava era yakera mu kitabo kya message n'asoma amawulire naye wano yinza nsanga officer nga n'amawulire tagagula tamayina kigenda mu maaso era President Museveni ndakulu yagamba ame council n'abagamba ati I'm wondering to get information of the army and the press ainembuira CDF what to do ne mugamba amudati bakubya basirikale bana ne babbanente 10 nga CDF tali aweya namga can you go there and investigate and brief me awo noli okola helicopter ne duka ne genda amudati otuka yonga muzee ki yamugambe kituufu naye nga ba media bano bakisubi ate babitadde mu papula za mawulire nolwekyo kyobula President Museveni ayirayinga ku mawulire era saa 10 abasoma mawulire monitor ye jayite yabajjabe ne new vision zempapulezi mwafuna information then nagataka ebitabo ya message books holiday kakati fe bagita tuli informed kubanga tukoledde muri kona lya Uganda wano tonacho nimba gita toinacho golote ne kati abaana bambi bajja ne boogera mu basaasire bali baana bato ebintu ebimu bamanyi bye mutale gye bali simanyi biki kati gwe awulira ayino gamba nti ebyaga tabitegeera kakati gwe yali Kadogo bata nawe janku kamera chenjagala okusooka okumanya Kadogo yani omuntu gwe twava twetume ekintu kya bakadogo omutategera kintu Kadogo kyeki butudda mu luzungu ye child soldier omuntu yali omwana omuto kubanga ebintu byanjawulo bibiri afande Kawagga ne Jita twate twenkana afande Chimbo wa ne Jita twate twenkana afande Jimu Mwezi okuva mu police agende mu yekera twate twenkana afande Kaindo Tafiri twate twenkana naba kakasanti mu nsiko wali abaana abato wali abaana abawala owulidde jeno nalwe isayinzo kutegya nagamba yes Nasali yali mwana muto Agnes Musoke yali mukasabata naye emyaka gye tegyali nnyo mito giryawo naye nga naye yali abali bambawala abato mu biseera ebyo bannamwebe badija olide waliwo bafande ani bana bava side Fort Poto bafande Kabanyolo bafande Nyangoma bayingira 85 bali bawala bavubuka naye nga atetebereza omwana omuto okuva ku myaka 8 7 8 9 kubanga kati olabanga Katende we yali emyaka gyalimu sekitoleko yalina emyaka 9 tata yewo omuluka ne bamukuba enkumbi ne bamutta Jita Musoke yalina 12 na Sazi yalina 10 kyovola bantu list yange yonna eri very explanatory abaana bonna balaga emyaka gyabwe naye nga bakoma ku myaka 16 kati abaana baali bato bwe tugenda mu law act abaana bonna baali bato kati mu majje tubatuma bakadogo naye nga aba child soldiers katate President Museveni n'atuwa erinnya ly'abakomando owulidde omuntu ogenda ku road blocker n'ogenda ku mulambo nga gubuukabuuka n'ogwambula mu uniform n'ogutemako ekigere kubanga tewe time ya kusumula ngatto eyo n'osumula n'oleka akagere embizi n'ekalya kakati mwe mulowooza nti abaana be boogera si basiru okujjako gwawulira lowooza nga comedy it is not a comedy abaana balina ennamba zaabwe we ya rebels ne bafuka irregular army kakati gwali eyo n'olowooza nti abo balimba batalene z'amagye zaali odd number yes zaali odd number mu kusooka naye waliwo ebintu ebyatuka ne bisoba kati tugenda kwa afande cousin kati 14 yali mu odd number kati tugende ku unit kyendala 18 kubanga Adam Wasolo ava mu 17 nagenda mu 18 kati 18 yali mu odd number ebyo ebintu byonna byajjawo holiday ne bayize unit ne bazireta olwa money power going to quarter kati twandigenze bwetyo paka 10 mmeka nkaga mmeka ebibinja byajjawo luvanyuma second battalion yali wano Katonga ne Masaka wano second battalion obani afande kato babya Ruhango bayani kati yali mu odd number odd kitegeza 1 3 5 7 9 twatambula bwetyo mu kusooka naye mu makati yawe ebintu byasoba olidde nga wali notekawo ekibinja kya mangwawo olidde ne kikole mulimu ogwo 22nd battalion yaliwo olidde yafande China kati ezo tuzogere tutya kati gwatamanyi atojja kwesanga abaana b'abasirikale ba officers ebogere nonsense kubanga balowooza nti bali nga bali akane balaba akawunga kazze ne balowooza nti atina bafuuse bajasi olidde ebintu mu bitulekere President Museveni awuyedde boozi lyaffe ba advisor ba defense bawuyedde boozi lyaffe bafane nalweyiso muveyo mugambe no let us hear Jita's group Jita mwagala ki twagala kukola
olidde ebya pension mubiteeke bali fonkada mwakala ki twagala kukola kubanga kati fonkada is okay baba wayo ku milioni 5 naye abaana baba wa sente ezo wano kufeyawe sente ezo baba sanga bonna banaku era busente babwegabira gabiraawo ne basigaza milioni ezi kati milioni 2 ziri mu saako era Katende yakoze bulungi lwapatayeza kwogera nti naye bazituwani gamba nti madamu Kaboyo n'omukoddomi lwa Bwogo Edre ke baleeta sente milioni 5 ne batusubiza n'ettaka yika mmeka za milioni 5 naye okuva olwo sebo abaana bakaaba n'abawandiisa empapula nga Jita kakati ze Jita kukusala mozi ya ku media kubanga nze bitu bya President Museveni eby'empapula bazisuula mu busero. Okay, kuba Jita nkubuuziza Kadogo yani lwaki nkubuuziza nti kituufu waliwo benalabanga bagamba nti Kisubi interview zonna zaakoze takyazanga mu Kadogo n'agamba abo bajita abo basekitoleko bonna si bakadogo Kadogo kye muli n'enfuna ekirowoozo n'engamba Kadogo ya kati yayogera ekyo muli n'endowooza Kadogo nti oba mwalwana ne bamala ne bateekawe ekibiina nti kyabakadogo be bagenda okusoma bokka kakati n'engamba oba be basoma be bayita bakadogo abataasoma be batali bakadogo empalana yebaddewo siga nti tulina obuzibu ne fonkada nsereko kopolo nsereko mumanyi yali kwa ikomandi yali ku bodyguard ya muzeeyi otuwambye azeyo kusoma naye tu awumudde amaje kati toyinza kuŋŋamba nti nsereko amanyi bingi nnyo singa Jita abadde mu ntalo nsereko talina kibi kyonna kye nti nkulaga kakati kati nkulaga nti tewali lutalo lwonna gamba nti nno ffe tuli bakadogo abaddeyo ne basoma bo ba pretendinga nti be bakadogo era be basoma kitali kibi era teri ali mukadogo aga nti tetumanyiganye kati weebuuza ye amagi yagayingira wa gye tutaali kubanga nze ndowooza ekintu okugenda embalala ye muntu abava mu nsiko okujjako naabe baagattamu ffe tumanyi bangi abaali mukadogo baza ne mu records nze nakola documentation y'amagye agasingano mu headquarter nga ne Kadogo nasanga tebalina personal file neŋŋamba mukama wange Sewankambo nti wampa omulimu guno ngukole sijja omuntu yenna atalina personal file tajja funa ssente kubanga ffe tukola figures finance neesasula kitegeera naŋŋamba ne mugamba mu Kadogo nzudde abaana batalina personal file babeera batya mu Kadogo nga basoma nga ate baali basirikale bakadde kubanga buli musikali yadde mu Kadogo yava mu kibinja kiba kitegeeza na personal file era sebo abaana abo nababatika ne babaleeta batukira mikono gyange badibya basemujuka tisimayi ba major nga ne semujuta n'abafuka yadde lieutenant obaki okiraba bajja bambadde uniform sati njeru na mpale zaali baza kachi ne mbakolako mangu ne badde ne basoma olidde tumanyiganye bakakama ba sebisubi bakagwa but now they are some are majors kati kagwa is an accountant kubine bya farm y'amagye production afande kiwanuka sam kwegamba bingi byemmanyi kakati bano bannaffe abatambula mu office okusinga fonkade yatusiga nnyo okulaga nti yerabira bakadogo era nga tebagala muntu yenna agyogereko kubanza natula n'ensereko ne mbuuza n'ensereko mpuyira okukola ku bakadogo nti ye naye twagala tula mulamu akigwoyine wa President Museveni ku kitu kya bakadogo kubanga gojja kulowooza nti ofominga bakadogo nga ne mu office wali bwotukali ekawanda wali ewafane tumukunde wali ka office kali awo bwotu tulaba nna kiriwo bibwawo baawo bali munafade kawuki ya driver wa muzeeyi ne mubuuza kati nangamba he namba yerwa nakuba essimu nagiweereza mbwejongere mu computer Jita Musoke simayi biki yanga kyana mu 3 Abdul Nasa kati nga yibwa akola ebintu bye bwatyo akola listi ya bakadogo bwatyo kati yeri bwagenda eri n'alagaba abakulu alaga mukyala babananuka oyo ali kati kwa next okalawusi atwale wa mukyala Kaboyo lumone ngene ntebe yokulaba military assistant wa president Major Betty agaba nangamba Jito manye ebintu bingi lwate wegata mu fonkada ne mugamba fonkada ine ebizubu byayo kubanga nze sinza kukiriza omuntu yere prison of war akuyire bakadogo muzeebe yagamba badde basome mbu yagikulira ne mugamba nangamba bamuyita Kano Onata ne mugamba nze nandibega tukole ekintu kyaffe kyabakadogo muzeeye bamanya ab'ensiko bayinza era yakyagala dda muzeeye yagamba mumpa abaana bange ab'ensiko okitegeera naye nga ekintu kyonna bakivulugavuluga kati omuntu eyafuuka Major eyafuuka Kano eyafuuka Lieutenant Kano otakyali kadogo
okujjako just ebamiya Senoga Your Excellency, I was among the child soldiers, but now I'm a colonel. Muzeeyi aba kubalanga officer. Naye kati waliwo abaana abakyali ku kolokolo, ku sergeant, ku kopolo. Nengulaba talina kyafunye mu system eno. Lanka bali skipped. Okay. Okiraba? Abalala bawummudde bwe batyo. Leka nkubwire ekintu kimu. Ebintu by'okuwummuza abasirikale nze nali mu records. Omuntu ng'asaavinze 12 years, n'asaavinga 12 years, n'asaavinga 12 years, n'agenda mu 36 years, akyali kopolo. Bw'aba agenda kuwummula amagye oyo muntu bamuwa captain. Then agenda ku captain ranka. Aso ne kapenso ne bakakola ki? Ne bakakubisa. Naye omuntu n'agenda kopolo. Emyaka 36 bamaze okukaddiya. Kati nojja mu kibiina kya Gita and Kadogo. Kaino osanga Nyakojo Ismaili nagamba Gita omanyika kati gwe ona bakadogo obo nze ekintu kipanze bagenda tuwa okuzimba gejirerwe. N'omugamba omuntu bamukaddiya. Kakati gwe omugamba omuntu walasimanyi Mombasa bazimbe gwe kyobala. Nabagamba tukole ekintu kino wamu tulumbe president. Tumugabe president. Abaana bano bakuze. Balina family bazaala. Bayagala okusula tebapangisa. Kwatayo obusente bw'okwata muzeeyi tukoze. Sibwe twasanga no bilioni 11 sibwe tuli. Obaba officers bayinza okujja ne baparking awo avuge mnoka ya milioni 8 Prado VX. Lwate kwata milioni 3 obiwo buli mwana wano akuve maaso amanye nti President Museveni kino kye yankolera agenda aguleko yikaye ettaka azimbeke ennyumba afuneko ne capital. Kiki tuno nnyo. So ekigambo ky'okuwulira nti abusiba Kadogo. Yeah. Mulimu just fitina. Fitina kati problem eri mu Kadogo eri bwete. Wakati wasaako zammwe. Problem eri mu Kadogo eri bwete. President Museveni nga tumaze okuwamba wano amagye ga Kayiira n'aga Fedem. Muzeeyi yali agenda gagoba. Batayagala gakole magye yenga yali agayita babbi. Bo baali mu kibuga nga bali anteza abantu. Ekitali kibi. The mission was one kwataki Kampala. Era owira nnyo abantu bateesa nti amulimba mu NRA Kayiira yakwata Kampala. Yes. Kubanga bo baali wano gaba. Waawo nsambya wonna baali odde bali mu kibuga. Fedemu yali mu kibuga. Ekitali kibi. Kubanga bo baali odde balina n'ebifo. Waliwo Speak Hotel wano yali ya Kayiira. Luna Hotel ekabalagalawo yali ya Fedemu. Fenga tulina kifonga NRA. Fokujja kwa Busega na kwata Kampala. Ekitali kibi. Kati batumala okuwamba President Museveni agamba Fedem bagitwale Rubonge Barracks Mubende. Gundi Tororo. Mubende Barracks abajasi ba Kayiira bonna babatwale Mubende. Kati President Museveni agamba nze bonna ngenda bagoba. Basali Musayini bagamba no sebo abantu bogoba baganda. Babadde mu bibira bya wano. Bwogamba bagobe bwotyo manya bagenda tutawanya paka bye tebagenda kugwa bali bayekera. Muzeeyi n'agamba kati kale buli kimi mujjeko lunana mu kinaana. Abantu lunana mu kinaana ye battalion. Abasigadde bonna bagendeeka. Kakati abakulu b'amagye bo bakitwala eri tumu ne bagamba no problem tujjeko baagambye abatulabe obatwala. UFM ye Mubende bajjako abantu lunana mu kinaana kye kibinja mu NRA ekibayita 35th battalion. Ekya UFM ekya Kayiira. Kati Kayiira naye bambi n'atambula wonna mu magye. Naga bannange twegasse era bampadde ekifo kya Minister Energy. Naye tukola amagye ne bannafa aba NRA. Era twayisiwa ngegwendeseewo okulabira UFM ne Fedemu ye Major Jack Mugerwa yafa. Kati Fedemu etolo naye bajjako ekibinja eki kimu ne bakifuula 27C battalion. Era bw'ogenda mu NRA 27C yasooka yali ya Fedemu. 35C yasooka mu NRA yali ya Kayiira. 35 ne bagitwala Namukoola yejowira gye basiba emiguwa. Olide olw'entalo zaabwe bwaliwo byali awo bingi naye owira bino owira naye okay. Kati 27 ne bagitwala Moyo. Olide kakati NRA bali original era bali mu akatoma mu 27 yali ya Fedem. Kati nze ndowooza ekintu kye bayita AK47 tekiriko Fedemu tekiriko UFM. Eri mundu ya government AK kyambalo kimu. Kana 27 wali mu 27 ya Fedem. Wali mu 35 eri ya Kayiira. Kakati ebya kisiru. Abaana abali abato Fedem yalina abaana abato, UFM yalina abaana abato, NRA yalina abaana abato.
President Museveni n'atuwa old age abantu bonna badde bakole ki basoma abato. Muzeeyi Museveni bwe yajjanga ku ntalo gye tuli n'asanga tukutte ba prison of war aba Peter Otayi mwalimu abaana abato kubanga wanteri buyeekera bukutakwesa abaana abato. Mwe twakwata bangi n'abo ba minister Echweru muzeeyi n'agamba abaana bano bonna abato yabasanga Salt Flying School badde bakole ki basome bona ne bayiika embalala n'agenda Nabisojjo naye wali wataddeyo kampu ya ba prison of war era naye ng'obwana obuto bujjudde muzeeyi n'agamba bonna budde bukole ki some. Kati weebuuza mu Kadogo noonyezaayo omuntu gwe bayita Esweru, noonyezaayo Otana, noonyezaayo Malinga, noonyezaayo Onata mu kampu y'obuyeekere y'Eruweero amannya ago baali luddawo tebaaliyo. Kakati bw'ogenda n'oyogerako tati Gita asosola nene kati kye ne bagamba nti Fonkada erimu Kano Onata nze sijja gibeeramu kubanga Onata yali lebo. Bakadogo bakitulekere ffe abaasigala nga tulinga bamulekwa. Era muzeeyi n'agamba Bakadogo bonna bamulekwa abasinga baafiirwa bakitaabwe. N'agamba ekintu kya Bakadogo nonna mu meeting mu State House yayita n'alonda awo. N'amugamba va ekintu kya Bakadogo abaana bange Bakadogo gendo banoonye obawe captain batwale ejjinja bakole OBC. Kati sebo 24 singa abaana abo nabayambala captain singa bakyali ba captain OBC kye kyati officer basic course. Okay. Olira kweganga yakibaze nti emyezi ejena just bajja tukala katamu awo kubanga yabuuza aje n'alonda lwaki Gita Musoke kyali sergeant n'agamba namwa order ze yamuwa kwalika yokuza abaana abato mu magye naye tuuka embuya abaana bonna bakyali ba sergeant bakolokolo bwokebera wano genda mu budget mulimu afane go bayita Magala yasoma mu Kadogo kolokolo mulimu abaana abalaawo bemmanyaawo bonna abasinga obungi awo kolokolo nobabuuza ne mute mukula nti ffe Gita byaffe babiteeka ebbali. Kati omwana yaddeyo embaala n'asoma esaazi no yandibadde ali warrant officer class 2 abaana abaakuma afande Kaine Lugaba ku parent back sergeant gwe baakuumanga ng'atabeerangako na musirikale general. Kati ndowooza kikulaga lwaki ngera bw'ogambye yes please nti waliwo amannya g'otajja ssanga eno mu Bakadogo. Yeah. Lwaki kuba waliwo bangi era ababuuza nti lwaki Bakadogo abasinga be balaba naddala abalaajana nti Baganda kiina kuba bwe kityo oba baamanya simanyi oba Baganda naye baamanya agawano lwaki kiri bwe kityo. Era waliwo neyabuuza nti lwaki siwulirayo manya g'aba Western tekisoboka naye nzijjukira gwe twali naye eri ewomukyalo Muzeeyi yali Mugisa naye wa 85 nga tujja kuwa so lwaki amanya kakati ekyo ekintu nakyo abantu bayinza okubeera nanyo kibakubye omutwe lwaki Baganda. President Museveni bw'atuuka Eruweero mujjukire ekintu kimu kye bakweka manyi bafande Jim Mweza bakagenda tafiiri nabo balina ebintu bibakweka kyovola banne Juma yamuwaddeyo olosero ali wano yakulira ba veteran mu Buganda nga Jim Mwezi netagala basinkana Major General aina buli kimu naye atyaki ne bwogenda no meeting abaana bagamba buli omwanya wakutupaka soda kimala ne bateganya nti Jim Mwezi mutulowoozaako era inaagamba nze ebintu byabwe nabitamwa nengenda ne mu nuupu mutuufu. President Museveni bw'atuuka mu Luweero ye gy'ataali nga anoonya mundu anoonya buyambi akola biki banne bagendanga mu famire z'Abaganda ne babagamba mutuwa abaana tukomyewo Bwakabaka. Okiwulira sebo kuwulira olaba oyo omwana Mugabe Freeman ali mu General Court Marshal is a brigadier now yali Kadogo yayingira alina emyaka 7 ate w'eŋŋoma abahololo b'eŋŋoma okiraba juzi yakasale ddiro najjazimba wano Ekiruhura kati n'enzoga nti mulaalo waawa w'Ekiruhura bangi nnyo bafuluse ne bave ne bajjawa Kiruhura awo genda Kasagama Mburo biki awo bajjudde awo naye genda babuuza atafaanire mwajjayo ddi naye nga ab'eŋŋoma genda awo Nabakyato genda simanyi wawa bonna baasenguka ne bakola ki. Kati oyo brigadier Mugabe naye yaddayo mu Kadogo. Kati oba brigadier kiba kitegeeza ffenna twandibadde ba brigadier tuddeyo wali lwaki amanya abaana Baganda baawano nze abaana be nali manya abaali Bakadogo. Kapiteni Lwatigana yali mu Kadogo yafa nako kaali Kakadogo bwe kati
mwalimu afande kalihona deu wali is a reference kano bakano ndoza bamwatakinga mu human rights mwali Emma Kyaruhanga mwali is now in legal department oba prosecutor wali ebomba mulimu nalabano juzo chaziza Kadogo mu pastor ekinene ekyo ekivubuka ekyo nakyo addemu Kadogo ekibulira enjiri yanjawulo bomugamba Yesu yebazibwe ngagamba gwe ebyo byo ngamba sebitegeera simanyi obe yenjiri yawa naye ali Kadogo naye Kadogo aina ne mwala wo bamutavonika Kadogo mu parliament musumba ni oyo erinnya lesijuka naye weyo ali mu tulaje yangamba jabeera oyo naye ali mu Kadogo aha mulimu abanankole yakulira abenzikiriza yawe kati yawe owaye enzikiriza zo nyingi kubanga nalaba ne wane gundi wano baba babuwe nga mama Gertrude njuba sebe eri mutaka nnyo eredda n'agamba era ffeere emirambo tugitereka ne giddamu ne gizuukira ne ngamba madamu Gertrude njuba naye wabula nga ate kubula naye yenzikiriza ate bwe lwaki ogamba ate naawe wabula kakati waliwo abekiwa mirembe waliwo abebukalango baba kakati kikulaga kakati bakadogo bambi abanankole baalimu ono musumba naye Kadogo naye Kadogo naye Kadogo kakati so n'abawesana mwebali naye nga sikiwa nti ayinza okujjako kamera wano lwaki kubanga alabanga ayona system naye fe abaganda tulina ennaku President Museveni yatutuuzanga wansi simanyi oba yali alimba abaana bato oba yali alimba abayeekera abakulu kubanga ebigambo byatulanga ne bajjenosale batujefunze bakigongo yo Moses President simanyi gundi advisor wa chairman advisor wa NRA simanyi bakatenta apuli simanyi bajimu mwezi simanyi baani abanene bannabo yali nabo mu nsiko naffe bakadogo ndoza bali batunulira tutukatya mu Kampala tufuna tyo obuyinza naye kati fe abaana abato tukyajjuka ne kyatugamba fe ennyumba ez'amasannyalaze tuziraba mu lumu emu ne balubeji n'empayo omutwalo gwange wakusasula amasannyalaze bw'otuuka mu maka gafande kayinda otafiire n'ogatunulira bwoti n'otunula olujja lwokka n'emmotoka eziri mu lujja ogamba yono yali political commissar waffe mu nsiko oba bw'otuuka afande Jim Muwezi n'ogamba gano ge maka gafande Jim Muwezi omukyala ayina emmotoka emutwala ku mulimu houseboy ayina emmotoka waliwo emmotoka y'embwa waliwo ye muleta ku mulimu waliwo bodyguard n'ogamba bano be Jim Muwezi betwaye nabo oba anti bali bakama bamu ekyabakama baffe kireke mission what was a mission obwana ani yatujja mu basomero kyovula n'olumu nabuuza afande Jacob asimwe sikyamuuliza nakati omanyi abantu babula ate ogenda okuwira enkyambu ate helicopter yamututte kakati afande Jacob asimwe namubuuza wayi headmaster w'amasuuliita wali essomero wajja nabyo mu nsiko ndagaamu brigadier gitabireke bireke ebyo bireke tobinyiganako abaana bonna baafa somero ddamba era evidence eraga nti twatwalibwa mu nsiko nga tuva mu masomero ate netulimbibwa bingi fe tulandize ku kamera kuno singa baatuukiriza ekyo kyova olaba nti nze ekintu kya pension bakiteeka ebbali ekintu kino kyanjawulo nnyo ne pensions President Museveni yeekube mu kifuba ne Mama Janet bagambe naye tuli mu buyinza buno lw'abaana bano ekisooka Baganda era nga Buganda ye yatubeezaawo okulaba nti tutuukawa mu buyinza President Museveni nyinza okugamba nti mukyala ganaafa e Kasenyi yamuzimbira amaka muzeyi we yeekwekanga ne mu afande Lugobo oyo Lugobe gundi ani ono Lutaya Andrew nga wava ne bamuvuga mu lyato n'atambulanga n'ebbogo ya biki yalina otambula n'ebbogo ya kubanga yali muyeekera kyasobola kukola kati okiraba tojja kuŋŋa nti President Museveni bamusanze ng'ali Kasenyi oba ali wali kubayita ayikagaali avuga bbogo yamuleeta Kampala kumutunda na kasero takyasobola naye ku ssaawa olunaku luli situation yaliwo ng'alina okukola ekyo naye bandi musanze ng'akutte obwana bw'enkwale mbwagenda Butunda muyeekera okiraba genda Kaddunda ewa mwami Ssekibengo genda ewa Kibazo ndoza bonna bweda Baganda genda ewa Ssebbunza genda ewa Budala Ekalangaalo olidde Abaganda Bakyobe Bassemakula bakazibwe yali RDC
bonna baali baganda. Lwaki? Agonna amaka gavaamu abaana abayingira ensiko bonna bagenzi baana baganda. President Museveni bodyguard yonna yasooka bw'ogenda ogitunulira yonna genda ya driver ye Mutyaba genda afande Kimbo waali Bombo is a brigadier admin camp commandant genda onoonye afande Sebirumbi yafa ne Muzeeti yamuziika nako tebawaayo n'amabugwe bafande Sale genda onoonye Badiru muliro genda onoonye oyo Kawuki genda onoonye Sekitoleko genda onoonye Kasumba genda onoonye Kakumba abaana bonna baali baganda. Bodyguard ya Muzeeyi oyo nsereko oyo kopola aliwo Fonkada baganda oza kyaliki abalalo tebaaliyo naye Muzeeyi yalabanga essaawa eyo abalala kambe n'abaganda bano afazayo no leadership nye bapeko sikuteesa babedo ne biraalo bakabuula bamubeere ewaawo naye bano abaana bano kambe n'abaganda bano time bwe yituuka ate ndi bano abalaalo. Nalaba bakomentinga nti oyinza otya okubanga wali mu records ng'okkiriyalinga n'abamu ne babanga bagenda okusoma gwe Sergeant Gita Musoke n'otafuna kinyegenyege kigamba nti nange kangende. Kakati oyo ayogera ekyo bagambye okuddayo okusoma kwa 86 97 nze mu records myaka emeka okusoma kwali kwa 86 87 nzize mu records 97 nga nva Sudani emyaka egyo gyonna ndi muki mu ntalo okubanga otalo nasalawo okusala mu 90 to 94 ku kutwala Bakagame aye n'envayo nzayo ku lutalo n'envayo 97 ndowooza basemuju baali batuse ne mu university Bakasumba Basebisubi baani kati simanyi banalinzirayo mu P5 banesobola kusoma P6 naye n'okuddayo mu kibiina ky'emabega ntegeere kubanga kati ate nyingidde mu bya zonto musaayi kutta bantu biki okitegeera kakati oyo ateese ekyo takitegeera mu records naddayo nensoma course era yandeta okusoma course nali simanyi kiraliko ky'obuwandiisi mu magye eyo experience njirina ate omulala gy'atalina mu magye. Afande Kasigazi omulaba mu police is now a policeman, is now a major general, is a legal officer. Yasoma amateeka asomye nga mulaba kakati sinza government no tuyinza okwenkana naye era singa tasomye mateeka teyandibadde lawyer kitegeera kakati 97 oyintwaza kwa Gita yasobodde MKADOGO mu ligo mugundi mu records wateddeyo n'asoma naye sobola kuddayo kusoma olina wagambo ba kiriyalinga jeno Katumba okiriyalinga awo we bavo mu CPC okola ekyo CPC department omuntu yenna wabaddayo okusoma alina kuyita mu under chief political commissar n'akola application ng'asaba okuddayo okusoma kati afande Kayiro Kosorizingo ddeyo osome Gita Musoke naye sisobola kusaba afande Kayiro nti Gita nsaba kuddayo okusoma ku level gye naliko n'emirimu gye nalindiko kubanga ndabe ekyokusoma kyakola ki kyansukka kati afande Katumba yali mu S4 ng'alina okuddayo nkumba ye ng'alabye nti singa sisoma sinza kutuuka ate ku byenjeetaaga era yaddayo enkumba n'asoma omuntu addayo kola agenda mu bya politics nga bwe walaba afande Kasirye Gwanga LC5 afande Joseph Kakozo we Mubende ndoza yaddayo n'asoma yakola MP eyo simanyi yabereko MP afande Magulu Mali ndoze weraka yeyo Pius Mujuzi waliwo afande ani omulala waliwo afande awo yaddayo naye mu bya politics awo basiye bano basewankamba abagenda olina okukola application ya myaka egi eyo mu magye tugibala leave kati bwe tugibala leave political commissar baategedde nti kati ng'afande Masiko n'amanya nti Gita Musoke tagenze mu nuupu agenze kwesimbayo waabwe emigadde ku kansala oba ku kifo kino ate bamala kunveetinga naye Gita ono tumukkiriza agende tagenze mbuyeekera likodi ya Gita eryetya sebo si bintu byakugala obanga owandiise byagenda kwesimba wa akakomiti katuula nakagana yes Gita tumuleka agenda abeere atuyambe ku kitundu ekyo so Gita teyafuna chance yonna n'abalala bonna ne group gyendi nayo yonna teriyaddayo n'asoma weebuuza baali luddawa ati kyembadde ngamba nti temwafuna chance chance Muzeeyi message yagiteekawo naye nga bamanyi nti
bingi bye bamupinga. President Museveni kati ng'ekintu kye navaayo nga bwisobbulowa mu magye ekya Ghost Soldiers yajjanga mu bibinja n'abagamba I hear you are counting Ghost Soldiers here. Bakamanda bonna ne beetunuulira bee bati. Is it true? Do I have ghost in my army? Tell me. Abasirikale bonna ne batunula wansi bee bati. Ngawe wanikire omukono bwoti. Pozi muzeeya kuteeka konvoyi yakutwala. Naye waavirawo pa enkumbi ekulya. Nagamba okay, no problem. One day I will get the fact. Ye muzeeyi nga kyayimirirako. Paka era lwe navaayo nga jita muzeeyi n'akitegeera nti amagye gabaddemu emitwalo 24,000. Nikitegerekeka. Okay. Kati n'ekyokusoma baamugamba nti bakadogo bonna baddayo ne bakola ki? Ne basoma. Era yakimanyi kati ngaffe essaawa zino muzeeyi bw'atulabako essaawa zino. Essaawa zino muzeeyi bw'atulabako bw'ati. Yeebuuza Gita Musoke. Eno gurupu yonna teyasoma. Kati essaawa zino muzeeyi tanenya Eritumwine, tanenya Nannyumba, tanenya Jejo Odongo, tanenya Afande Katumba Wamala, anenya Afande Mbadi. Namugamba Mbadi, is it true? Bana balanga tebatasoma. Okusolovinga ekintu kyaffe eddakiika ziringezi. Naye olaba tukubye kerere tuwoggana abantu babiraba ne ssente baziina. Kaido Tafiro yalina ssente. Jim Mwezi alina ssente. Alice Kaboya alina ssente. Exactly. Eza project fe twataaga ssente kukola project yaffe. Bete ngambe ssente ezaabwe. Balina ssente ezo sebo office zenjogerako eyafande Kaido Tafire, eyafande Jacob Asimwe, eyafande Mama Kaboyo Alice Kaboyo, Jim Mwezi. Ezo office nga nnyabwe nzoogedde ziri mu billions. Ayinza n'okugana naye abakadogo aboyo bafaaki. Ziri mu billions zaaki eza ssente nti eza fund ez'okuyamba. Obutana kuyamba kati nga security matters afande Jim Mwezo yayinza okugana nti nno naye bano bakadogo baagala ki? Mugenda kukola ki? Twetaaga ettaka, twetaaga mashini bwezi tubanga bbiri za sabbuuni, tukwena bino ne liquid soap na biki n'ebitabo na biki. 12 billion 2 naga kamba wekemu Gita mjisayininge eyo grupu njisolovinze ekyo nekigwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.